ogero n'olugero lwameka lwakakadde olina londazeeko wali ŋŋambye bannange mbulwa miliyoni naye gwe oza simanyi bintu byangoye tobimanyi kubanga bw'oba tosobola byambala bw'oba bigulya abakazi bo tosobola kubimanya kateka n'akapeeta komanyi kameka buno bwe wali mu Gazaland. This is original diamond and silver. Look at njagala okebera ennamba eriko kebera ennamba eziriko ezisoma otegereka sente mmekaako ka miliyoni ezi tikulina nnamba mukwano weetegereze ojja kunyiigira bwereere tubanyiiza ate ne munyiiga nnyo otegere nti original kati gwe enkambala oba alabanga buno bwammwe bwe mujja nenga bwadda buno tebakuwa buwe mundi olina yakuwaayo lwaki gwe naawe tebakuwa nsensi naawe oyagala original mwambala lwaki tebakuwaayo olina yakuwa kati kino ekisaawa kyammeka gwe badde omanyi kyammeka wazze kulenda kubala baana olaba kya plastic ng'ekikyo eyange esinga ey'ebbeeyi kati bwe buzibu bwe munyina Richard Miles eyo bagita bati sigula mannya ngula bulungi bwa bintu anti gifuula original ekifuula kati kebeera ku ngatto bagita batya nga tusigitegeera naye ndaba erabika Gucci erabika bulabisi amalongo oyina mangi soma bulungi nkadde problemu gy'olina walwayo Gucci buli kya bbeeyi mumanyi kikadde ne kati lwaki engatto wagiteekamu wuzi Jennifer ewuzi eriwa waziisaamu wuzi bwoti waliwo mukyalo nkooya waliwo mukyalo ewammwe yeri abatunzi waffe tebyala atunzi tubeera makindi mu kigagga mu kizungu bane Jennifer ani ataakulaba bannange katonda bwatyo bwasitula abantu I'm a living testimony. I live in my life but I'm a living testimony. Sometimes katonda aba keepinga naffe musobole okukkiriza omanyi batudda mu reality nze nzikiriza nnyo ndi mulokole sabira nabbi Samuel Kakwandi kati bwe twogera ku Bible ne twogera ku byaliwo emirembe egyaliwo biki mwe mulabanga bali bwe twogera ku Abebbulaniya mulaba bali abantu ba Bible era mulaba nti nabwe by'abazungu tebyaliyo kakati katonda abireeta ku wano ffena tukolanga living testimony abantu abatulaba babeere nga basobola okulaba nti full figure P7 drop presidential advisor P7 drop out presidential advisor yes ekitegeeza full figure tewasomerako ddala kati nandisomeddewa first of all nakulya mu poor family ate saakulya mu poor family bazadde bange baafa mu lutalo lwaleeta gavumenti eno mu buyinza bwali mwaka kyogwo nze simanyi mwaka naye lwakuba nti ekirungi naboogera nga muzeeyi amanyiwe baali Essekanyonyi eddambwe ng'amanyiwo naŋŋamba yali musajja we nga mwana wunga yalina yekka ekyuma ky'emmere era amuwa akawunga so nti ffe tulina na feesi z'abazadde baffe nti osobola omukubamu akafaani n'omujjukira kakati ne tujja mu bulamu obwo obusigaddewo tubadde living testimony nti Katonda tuwadde abantu tukulire mu famire nyingi nze kulire mu famire nyingi era nina bamama bangi osobola okunsanga nga mpoza mama lususu mama wange ajja tina olumpungu mama wange because nkulire mu families nyingi tobesibaako bwesibi benkulire mu famire first of all nakula ndi house girl ewa Geoffrey Lutaaya eyo yonna nakolayo bwa house girl naye si eyo yokka nga watoba n'ensi nakula ndi house girl naye nga nze nga nfokasinga lwakuba nali muganzi naliko feva nga bulwembeera babeera banjagala nga tebagala ŋŋende naye nange namanya ekyo ekiyinza okunjagaza kwagala baana baawo okukola mirimu nfuna ekyokulya neebaka nga manyi nti namanya ennaku yange abantu abasinga bagamba full figure livinga obulamu banne bwe batalivinga full figure biki manye ennaku yange bwe namanya ennaku yange n'akatono ke nina manyi wenka balansinga okusobola okumala oba okukakozesa nkakozesa ntya nsobola okukamantaininga nsigale nga ate nsitandinze kubanga nkimanyi bulungi nti manye ennaku yange bwe nkadiibuuda kaweddewo kajja kuggwawo ate nga sinaki so ebyo ebimu ku bitukipinza okulaba nga tuli sometimes abantu baagadde nnyo ekintu kya serebu ate no ekigambo serebu oba kikolimo omanyi twagira mu muyaga gw'abayimbi naye Lucifer yali muyimbi Lucifer Sitaani akyasinzawo yali muyimbi
kakati serebu era yali serebu nga mmanyifu Ngali kati kigambo serebu simanyi bwe kigwayo someone who is famous naye I think kina another bw'okigogolingako oba bw'okikola kiyinza okuba kina another strategy yakyo because olaba omuntu ffe mwana tuli baakabi omanyi lwaki tuli baakabi njagala okugamba kati nsobola okubuuza Winnie Munyenga yes yayimba kwano olimba nga lwattabbo by the way nga wakabi nga banenjala bweziti nsokuga mukuwa omugjeko interview nakubula ojjukira omukazi yayimbanga mukama nsaba nsendera omuntu nga wange omworo yakolanga ku Dembe FM nga beera ku reception bwe yakuba iti nafuuka serebu waliyo Silvia Namugenyi okyamujjukira ekyanna kisambagala kireke ngayambala opale bwe buti yalina omwami we bamuyitanga Loni kaloni ako nga kerekereza buli kimu in fact mukazi mufumbo enfumba alina omwagalwa ebyo tonyumya mbuno twasoma wamu yes kakati bayitanga baali baserebu era nga obaserebu kubanga ono gwekugambye ono ntino ono yayimbanga mukama nsaba ntolere muti yakolanga ku Dembe FM nga wakabi yalinga ku reception era bimwe byamugobe ku reception watuukangawo nakutumya bwati nga olwafuusa serebu ng'alaba tokyali wathe gwaze kuki ku reception so lwaki nkikulaze tulina problem those days ez'abaana ba TikTok osobola okusanga batambula bebikiridde batambula balina masiki amwe serebu amwe superstar just a TikTok ya myaka egi yagira mu covid mbo superstar oli superstar what do you bring on top who are you what is the meaning of a star bali mu looni balina obumotoka bwa looni bayitirivu balina obumotoka baba bangi okuva ku zandawera ze bambadde balowooza balivinga obulamu obulungi era nze nkyasaasira omuntu kati akubisa omwana wa TikTok akalango oba oyolekedde enkomerero y'okusaanawo b'okusuula ne mulimu abasurvives nga balina ebintu endowooza bwe kugamba abaana abasinga okuba obulango bw'amala okukubira akalango okola bizinensi yo n'ogitandika n'omweta kubira akalango n'omusasula tajjukira nti wamusasula kukolera akalango bizinensi wesigala eraninga ye alaga abantu nga yamakinga bizinensi eyo okitegera abalala akola bizinensi yemu neyo gy'omwesa okuba akalango nakufuukira ekizibu mu ngeri emu oba endala nakufuukira abalala akufuula ekizibu nakugeyageya nakufuula topiking buli gyalaga oyo omubbi tasasula something okitegeera abalala kibeera too much abantu bakyetamwa ne bakyenyinyala kubanga batiktok babalabanga balina ekifaananyi kye basize ekibalabisanga ababi ennyo era nga bw'oyogera nti amwe tiktok omuntu akulabanga rubbish so kati let me tell you something njagala okugamba nti bw'oba onoonya abantu ababuvunaanyizibwa oba ab'ebitiibwa namba esinga tebali ku TikTok. Shira Price abamuki si wabuvunaanyizibwa yani oyo osimanyi Shira Price omanyi mama black man no osimanyi it's a pity I don't know you don't know her yes ate lubilaiti yani kikyabetagisa okukola ennyo ne mama black man akoze ekimala I think akoze eki Shira Price simanyi ye problem ngozi ngoina kyongerezako naye simanyi so nti bw'oyimirira n'ogamba nti ndi TikTok olina ekifaananyi omuntu kyakulabiramu nga si kirungi nti oba otayagala akwesembeze tayagala akola ekikwegamba nti branding yaabwe yeeyo Jennifer omuntu ayinza okwebuuza nagayi Jennifer wagamba wakoma mu class ki nakoma mu P7 naye kati naddayo okusoma nsoma ku omukaati tikya wange ye Ismail Nkonge Mr. Professor Ismail Nkonge oso olimbina ebya adult yeah omaze ebbanga ki ng'osoma dene nagenda okuva ku soloting nsoma kati oba ku level ki kati gwe I don't know naye nga osoma busomi bayinza okuntikira mu Feb oba mu March owa guno omwaka
naye banyambyeko nsomye media. Nsomye media. Naye kati abantu media okumanya media kyeki okutagetinga audience, okumanya strategy kwegamba nti twayingira amawulire problem weri namba TikTok abayita banamawulire. Era nja basaba baba bafuneyo obudde bagende kuumu kati bakole kosi ya media. That's why walaba nti bali mu makomera bangi according to the situation si banamawulire. Wabula olwokuba nti babeera ku TikTok ne beeyita ba journalist. Kakati eyo nayo problem nene. Kati nze nali ku TV ya Musumba nga tanjagala nnyo nga nina okuddayo n'ensoma ki journalist kosi ya mawulire. So ndi mu media. Andi nya comment emu general nga ne bane full figure bane yesibe nnyo yesiba ku luzungu ayogera oluzungu ate nga talusobola. Oluzungu is not my problem. One, I have a money. You have? I have a money. I have a money. You have a money? Yes. I have a money. I have everything. Omuntu ayogera oluzungu kyandi bali nakyo. Ntambulira mu first class. Nekati anti full figure omuntu bw'omugamba nti osobola kumukati n'ogamba mbu I have a money. Oba toswaziza gy'osomedde. Oyagala okyogera. Language yange yeeyo erimu E. Nina toni ya E. Okay. Okusoma kw'obukulu. Ekyokubiri njagala kulaga nti nze my problem yange si luzungu. First of all, oluzungu is not my language. I'm a Muganda by tribe. I'm a Ugandan. Yeah. You get it? Yeah, I get it. Mu bintu bye tulina temwalimu luzungu. Psychologically, abantu abatukwata mu mind be batuyingizaamu okutulaga nti oluzungu lw'amaanyi nnyo. Abajja wano kwali Queen ne John Speak, I think. Ne Saani abo batematemamu n'ettaka bavako ebizibu by'ettaka. Psychologically batuyingira mu mind nga baagala okutulaga nti olulimi lwaffe lufu. Era si lubayingako n'akamu kubanga mu maaso manga Napoleon muli banaku. Ate kati goyina mu kusema. Oyogera oluzungu olunsinga 100 times but you are poor man. What do you mean to oluzungu is what is oluzungu? Talina kyaleta ku meze wo. No way. Era bwoyimirira mu luzungu bwe mba njagala lawyer nsobola mu facilitating. Bwe mba njagala specialist, any specialist I can fund it. Nsobola mu funding. Bwe mba njagala professor yansomesa bamuyita Professor Ismail Nkonge. Mubuuzeeko oba mugogolingeko omanye ali ku level kikulanka ki n'okumufuna nti akusomese. Tasomesa bonna, asomesa babede. Bali abamalayo. Omanya nsasulira ssente? Simanyi. Musumba. Ojja kunyiiga. Kati baya ssente meka? Anti nze gambe omanya nsasulira ssente? Pa semester baya ssente nga meka? I don't know. Gw'osoma busomi? Naye nze nganze. Na klasi gye mbeeramu ezitali y'abaana baleekaana. Mbeera bajja specialist nga baze kusomesa nze. Specialist? Naye kinnumi nnyo okubeera nga tumanyi sente z'osasula Jennifer. Sente zisasulwa abakulu. Nanti era omanya tushoni gwowa. Tekinneetagisa kumanya. Nsasuliddwa buli kintu. Even amafuta agantwala. Even whatever. Kakati lwaki nnoonyereza? Ye problem gye munina mwagala nnyo okumanya munoonyereza nnyo ebitabakwatako. Era kyekimu ku kyatta media temumanyi kutagetinga audience. Last Saturday yabadde ansomesa nansomesa ku kya audience. Okutagetinga audience. Audience ki ekulaba, audience ki ekufollowinga. How can I keep osobola otya okubanga otambula ne audience yo era otagetinze audience yo oba problem ki gy'olina ova mu audience yo n'ogenda mu audience yaki waliwo audience ya radio ewulira obuwulizi waliwo audience ya TV ebyo byonna babisomesa no mu mawulire. Kati Jennifer ebbanga lyomaze ng'osoma osobola okucreatinga sentence mu luzungu? Ne luli nali nsobola ogicreatinga. Kale tucreating emu one sentence. Tekinneetaagisa ebyamalo bibuuze nga bali abasiru tebabibuuza nze. Tebabibuuza. Ogenda bakutikira mu Feb? I don't know. Omanya balina diguli nga banako. Omanya balina diguli nga baavu.
Neka Jennifer gwafuna mu sente nyabo. Sina senenso katika nkulage. Mvagula lugo eruno lwaka kadde. Asani Fashions. Unja mukugambe mwita Asani Fashions. You can search and check. Na usolo gulirayo mukazi wo. Kintu kyangu nnyo. Sira kikulekanya. Omulekana nnyo. Kakati woba oyogera oluzungu tosobola kwa affordinga lugoye lwa 1M. Lugoye kyolo lwaka kadde. Twambala za milioni 10 oya sama. Kati woto so kwa affordinga lugoye goyambala bwambazi ono masamasa zijja special si masamasa masama nnyo baluleta olu kati njagala ogene mu katalo nnonye weyita mugagga kati kuwa mugambi oyagala lugoye kikaaki baz data bulesi ziri special agenda nnyo kugambe fashion bamuyita Asani Fashions mugogolingeko munonyereze ko ramene yiwaja je nono yakubye endowooza bwe gamba njaga tiri oliwulire bye bine bikumpulira byamwe kati Jennifer luno lugoye lukutuuka ddo ani tetulingwata kwata ila tumanyi nozitwanga tezituuka nogamba mukozi tutwali kuba batalina kyakozeeko agambe kakanda agambye 10 emiliyoni emu 1M 10 emirundi 10 omanyi mwasomera ku buti mwasomera mwali babasale mwaya basa wabalanga engalo nozimana nokwata obugere katolabiko otuma ekintu kyensinga okumanya kwe kubala sente toddamu ekyo kimbuuza kuba nkwata $, nkwata euro, nkwata dirham, you get sente zonzimanyi kati oluzungu luyamba ggwe banayize mbadde manyi munayo bagiza obubiddwa agambe emitwalo 10 bamanyi ozimbulira mu dollars bamanyi ozimbulira mu euro bamanyi ozimbulira mu dirham bamanyi ozimbulira mu pound sometimes zingulira mu pound kati nogenda dwambala ddi wenjagalira toyina pressure nina nyingi kati ndi bwerere kati bwe utakunyumira goyambala bwambazi ekyebbe ekiba kirabika ku mubiri kati tolabanga ndi wanjawulo naawe kino lwabbeeyi okusinga ekisaati kyo muli ku bisaati ebyabatema empuuta nera naye Jennifer nzogenda kunzita kakati omuntu atasobola ku affordinga lugoye lwa 1M talina kyangamba talina kyakugamba mwogere luzungu lwammwe temulina kyemuŋŋamba ffe ne bazzali mutuleke gwe ne mamiti bakuveeko mutuveeko ffe ne bannatoolo mutuleke natoolo alina eddwaliro oba alina n'essomero I think natoolo stable naye aleka nenye tamanyi giwandiika naye amanyi okubala sente nati I'm telling you natoolo kyagenze ku likodi yewa P2 drop yaweerera omwana mu University ya America owakanamwera nagambe kola sente aina eddwaliro alina ba specialist doctor ate eddwaliro lyamaanyi alina ba specialist doctor ab'emitima yabasaswa ye boss kati gwe kola sente birala bireke osobola okwaffordinga buli kintu badde nkubuuza olugoye olwo lugenda dwambala wenjagala siriko pressure engoye tugula nnyingi tutumya ntume tetuziza ya common kyobola ziba ntu olina olwamba olinaga fulufiga talina kabina fulufiga labo yakula bakatunda nze kati kagambe ekintu kimu tewali kyesobola kwa affordinga naye ekintu kyesirikola mu bulamu wange okukyalenjinga Katonda nze nali neeyerusaako nga n'ebizigo bampa byaweeremu amalusunga mukubira obulango kyesiriddamu kukola kwe kweyerusa kyesisobola kukola kugenda mbu nkola akabina BBL tojagala mbu simanyi nsala olubuto neme n'okulya nsiibe no rubbish si challenge nga Katonda ozali musiro okuntonda bwati I'm beautiful gwe abakanya tobeegomba abalina BBL banda bikira na bubi ba Gloria Bugi wali alina BBL omulungi abo bakalambala kyovola abababulwa basajja wali alina BBL omulungi kyolaba Gloria Bugi tomulaba yani muyimbi yayimba ki ayimbirawo Gloria Bugi tomumanyi alina ne King Saha akayimba King Saha mumanyi naye oyo simumanyi ate mmanyi Winnie Wamamisi alina akayimba ne Saha naye alina akayimba ne Saha abo bemanyi bayimbi simanyi bannanana abagezesa sibamanyi abayiga tebasoma alphabetical orders Gloria Bugi seba amanyi oluzungu I don't know oyo oluzungu n'okuyimba nabyo byanjawulo ffe twasoma tones nene sebo oli muyimbi wa la fa sol la ti do yasomako Gloria Bugi okimanyi akusinga ebitabo akusingira ddala ebitabo by the way mwina obuzibu challenges mwina nakugambye ebitabo ne sente byanjawulo kati ebitabo ne talent nabyo byanjawulo
okyalina obuzibu bungi nnyo bwetagana kugwa tewasomera bwerere okyabonaabona nnyo yibula okyalina problem ojana kulola pressure talent basobola okulaga ku lukalo lw'ensi n'omwana akyasinza okusamba omupiira nga n'oluzungu talumanyi kati gwe kiki osinga Gloria Bugi ate nze tebanneepimaako kuba nkugambye ate nze tebanneepimaako mukazi mulungi yakola BBL bulungi excuse you excused you excused mama I'm beautiful ndi mulungi ku lukalu lw'ensi yonna osobola okunoonyaako omuntu annenkana n'akubula oba nfaanana olimba yes ntunuulira okwame ati Jennifer nkubuuza gwe abakolera BBL sooka ontunuulire one ndi ku nakyo kala Katonda gye yampa secondly ndi ku size yeyo Katonda era gye yantonda nayo toyinza kwogerako era toyagala kwogera ndiko akazigo ndi nsingo biseera ndi black bitter chocolate okitegeera mpulira ndiko buli kintu kyoyamanyi nina amagulu 2 nina emikono 2 nina obugere 10 nina ngalo 10 nina enjala zange nze olondeko nga nkola amaala olondeko nga nkoze enjala nkulaba ku makeup nina enjala zange ne makeup mukola for business baba bampise kuwa bulango ate makeup it's something for like a woman or women's nti just nobera black beauty nobera chichi just makeup nti biringa ebizigo bino byoweisako mwanga wono nsanyiri envi Katonda ko envi naye kola ki zisanirire oba ziyisemu akangwe ekyo kyabuntu normal things yeah so goboddawo n'ogamba mbwe ate nkulaba ku makeup ate awo oba tomanyi kyobuuza kyova olaba nagamba efunayo obudde ogende kuwumuka ate okoleyo kosi y'amawulire tomanyi mawulire that's why ebibuuzo byolina okubuuza ate nze nina obikubuuza nkuddemu eyo nayo problem so nti makeup it's a part of life oba kiri part of mukyala oba mweru n'abeeru bakola makeup you get so naba BBL bakola makeup naba tata BBL kyovola nti buli mbagera balina okukola ki makeup it's a part of abakyala then nze nina height emala siri muwanvu ndi muwanvu ate siri mumpi nagambye nina ebintu 99 ebiri perfectly omukazi netegereza bulungi olaba otumwa twange tontama bafe tubira ku Melvin oli nagamba yi nenze bwe mba mukasajja full figure nyiza mwegomba kuki ye takiraba omutunuulira takiraba abanneegomba bamanyi we kiri bwani yagamba nti nze asobola okunneegomba ze ne mwagala nga tanaba kukyogera gwe mugambe womwogemba ye anaakutunuulira ate sometimes abantu tebamanyi omuntu agenda okuddayo kati nagamba kati oyo omwagalako ki naye nga naye akyala nawe tosobola kumwagala kuba kati gwe osobola okuddayo n'ogamba naye kati nga nze full figure mwagalako ki naye nga amazima gali nti nze nsobola okwagala kuwa iyo ozitowa kyenkana ki bakuzaawa mwewa nefuga bafuna sene notandika n'okuduulira abantu bwe wali okola nabo mwali mu bunaku association n'obagoba bamanya nnaku yaabwe obwongo bwabatawaana yedduuka lyo eryawali likyaliwo eryawali eri ekibuye livaayo sisula legase zange golaba waggale tukyabeera nawo walivaako waliwo abalina okubeerawo nabalitandika enganze bwe natandika naye nga mbafandinga mu bulamu bw'ensi tokkirizanga okubeerawo eka okufuna ssente gezaako okulaba nti abantu abakwetoolodde abo bakuli okumpi bakwateko nabo baveemu obeere nga weewala okukolimirwa naawe okukiipinga ebintu byo nti ajja kubokke aleme kuba na mu luvu ku ggwe nze abaana bonna baali arawundi nange olabako omwavu Alex twasanga nga beevuga bakebereko olaba ye ali obubi olaba ye atakola babula kubanga bali bize ne bafuula bize tokkirizanga okwekumirako abantu abaavu buli mukwano gwo at least gezaako okulaba nga olina kyomupangira kimuyiseewo abeere ng'asobola okwefacilitatinga ne famire ye ajja kubanga akusabira bulungi nga newofuna ekizibu olina abantu botandikirako ate nga tokyabawa abantu buli obeera ng'omuwa teri kimala teri kiwebwa kimala wabula okujjako kati fe olaba nze ndaba nnyo abantu nga boogera ku President Museveni abasabibwa President Museveni abasabiriza naawe gwolinayo gwosobola okukeera okusaba n'akuwa ye gwe bakuwoogaana ekyokubiri teri kyosaba kimala olina kunoonya kijjawo okusaba gwe mulimu
abantu bonna abalina endowooza noonya ekijjawo okusaba. Abantu abasinga era boolaba babyogera tebalina mulimu gwe bakola. Oli akuvumira Mama Fina naye nga naye gwasabiriza ng'ayagala mukugobako. Ne Mama Fina ne woona omusaba leero enkya n'omuddamu ajja kukyawa. Ajja kubeera nga takyakwata masimu go. Ajja kwetamwa. Ajja lozeera osaba. Gezaako okulaba ng'ostandinga okola ekikuggisaako okusaba. Kati gwe ekyo kyewakola abantu abaali bakwetoolodde bonna n'oba bonna bali fine. Olaba ya complaininga. Oleko mwana yimya Mukama yagala Furufiga atukola bwati. Twalinga naye oyo. Buli mwana gwe nali naye. Making akusuwa okulaba ng'ate afuuka CEO. Ate naye akwate ku balala abo be basobola okuyamba abaana baffe. Be bali tujjukira be bagenda okutuziika. N'abaana be bali bagamba omukazi oyo yeyambulandinga wano. So, olwananga nnyo okulaba ng'ekyo kijjamu. Ofuuse ekitalo Furufiga. Buli wamu oyagala kugulawo. Okulaba nti nno buli enkusanga Jennifer mpayo ebiri. Mpayo omutwalo. Leka nkulage wava omutwalo. Obeere ng'osobola okujja buli lunaku okusinga ggwe lw'onsanze obusanzi. You get? N'ate nga kyenkugambye nti ofuuse ekizibu muno mu Kampala buli wamu oyagala kugulawo ebizimbe bikufuukidde kiki? Sirina kizimbe mu Kampala, nze sirina bizimbe. Furufiga olina ebizimbe bakutuula nti olina ebizimbe byakuyitiriddeko kati. Ebyo babyogera. Ebimu n'okubimanya tukyabimanyi. Ebyo babyogera. Babyogerera bajja kubyogera. Olina bimeka. Otambulira na musebo mu mpenkoni. Mukama waba akusitudde. Ani atakulaba gwe Furufiga? It's okay. Nzizaayo gye wandala. Katonda buli lwakusitula kkiriza nti akusitudde. Katonda yagaba teyajjako. Obulamu bwe tubeera ku nsi butono nnyo yibbula ogezangako nnyo okulaba nga tewestressinga n'abantu bansi. Noonya ODS kyeki kyegambye tekyawanga Ismaili Nkonge kyansomesa kati. Last Saturday twatusomako ODS targetinga abantu abakustressing bate. Tuyina abantu betubonaabona nabo betuwangaaliramu nga babi. Nga tubeesibyemu obulamu bwaffe ne bubeera down. Changing noonya another ODS. Nze nanoonya ODS y'abagagga. Mikwano gyange bagagga era banjo genjogera ku ba Miss Kigundu. Baseka nze sikyalina budde bwogera mu kubayibula nkwogereko ki? Nina kati. Mala bbanga kinga sikulaba nkwagaza ki? Na wano nsanze olwa Kenzo kumpita. Kenzo presidential advisor ama presidential advisor. Ni bagamba tukyali. Mukyala muno yagamba mbu tukyali. Mukyala ki? Yalwala olumbe. Butoli. Obulwadde bwe bugenda bukula. Sibanenya nabasukkako kuba kye baali bandowooza okuba si kyendi. Katoze baali baloota okubeera byendi. Ozze kusisinkana presidential advisor munno. Twogere ku nsonga teza tugenda okugamba Genosale ne Muzeeyi. Era nga tulina appointment. Si kuzoogera ku bwagezi kubeera awo. Tugenda basisinkana. Tugenda naki. Enkya tugenda kwera ku Federation. After Federation tugenda kwera ne Genosale Musale. After Genosale Musale tugenda kulaba Muzeeyi. Kati buli muntu olina okuba ne strategy gy'otambula nayo. Kati abo tebalina strategy ovola bagende wa Muzeeyi ne basaba ngulirayo empuuta, ngulirayo engato, mpe ebizigo, nze ate mpe emmotoka. That is rubbish. Bw'oba ne business osobola okugula emmotoka zonna z'oyagala mu nsi. Jennifer Furufiga oba presidential advisor olina ebintu ebimu byewakyuka because Furufiga gwe twali tumanyi ono Furufiga yavumanga ku social media yawemulanga. Furufiga wakyukamu. Ate endowooza ya munammwe bwe bagamba. One, sirumba muntu atannumbye. Ne Furufiga nga wawemulanga. Nawemulanga kyosobola kumpaayo ebigambo bibiri oba kimu. Nze sobola biyisa mu kamwa. Endowooza bwe kugamba kati ye problem gye tulina mukuleetingako omuntu ekintu ne mwagala kibeere awo mbuno. Kati gamba we wafuna wa advisor twakuwalana. Ne tukufuukira ekizibu nga twagala bakugobe. Era twakuba. Kati abagamba mbu toli. Tobanenya nabo baleke mu ntegera yaabwe noonya ODS egamba nti oli. Kuba abo si beetaaga. Bayibuli etugamba nti omusirusiru n'omusekula mu kinu tayireka busirusiru bwe. Ekyokubiri omubeera mu kiraasi nga musoma wasoma n'abaana bangi. Wabeera nga bakulembera n'asemba. Abo bonna baali baana nga basoma. Entegeera teyali ki? Kati omuntu ogenda mugana ntegeera ye. Buli muntu okutegeera ekyokutegeera kya buntu. Tera bagamba nti common sense is not a common. That is fact. Common sense. Osobola kulaba bulabi nti Furufiga lwaki atuula ne Muzeeyi w'atuula. Lwaki abeera mu tenti ya Muzeeyi. Lwaki atuula ku level zino ezisooka. Why? Kimala okulaga nti oyo presidential advisor awakana aŋŋaana ye atuulawa. Batugaana otugamba omukulu takumanyi nakumanya. No problem. Tekinneetaagisa ate kudda mu public kuba nduulu.
abakakasizaako abalabyeko bo mamanyi naye kino si kyakwetimba bipande bw'aba tamanyi mpaayo omuntu omu mu community mwe tuwangalira muzeeyi gwe yali atudde ku TV n'agamba nti my daughter full figure. Yes. Oba my daughter yeva ku kyokwogera ku banna it's okay gwe mumpe oŋŋambe tamanyi kati nze njagala n'ebyo byaddaane endowooza bwekugamba yoba twalina mu covid in fact endowooza yeyina byekugamba birala lwaki oleeta nti byadda ng'ogambe tamanyi ati nze nga abantu bagamba nti omusajja takumanyi anti ogambe tamanyi kati nze kyo nkikugeereza nkwadde nga example wana example kuba bwe nnaakuwa bingi ojja kunyiiga saagala kunyiiza saagala banyiiza so ebintu ebisinga ndowooza mwatwabako ekyankwasinga ba advisors mu ggwanga lyonna temwatulaba nga tuto tuyige emmundu yes kaakati ba advisors mwalimu ne kusaasira namulaba yaani oyo Catherine kusaasira simumanyi bayibuli egamba nti abafumu baleke mu bafu nedda nnyo anti kati bwe tuba twogera ku bantu oyo muyimbi naye simumanyi Catherine kusaasira simumanyi oyo mukyala yamanyi gwamumanyi obuzibu bw'olina kati olina problem y'okutegeera obusirusiru bwakwambala nakugamba ekyobusirusiru omusirusiru talekayo busirusiru bwe nkugambye ekintu sikimanyi osooka nga tekyo kikola negamba sikimanyi lutalo simumanyi ne bayibuli etugamba lwatu nti abafumu baleke mu bafu n'abalamu bakole ki kati simanyi lwaki ontwala mu bafu tafanga kyali mulamu omukyala tomutta mukwana nja kuva ku interview yo ngomboza rubbish siriwo kwogera ku bikunemme ebikunnembi ebizingu ebinyonyono siriwo kunegotiatinga ku bantu abali mu nnomo abali abunnomo bw'oba gwe omumanyi it's you si lutalo mulese omanyi ba youtuber mwe mukyasinza okuliyetinga entalo n'ebizibu ate kati ogenda n'okako omuntu omanyi emmotoka eyo omanyi emmotoka sigimanyi onkugambye eyo emmotoka sigimanyi wabula gwe oyagala okakasa abantu nga bwe ngimanyi kakati ani musiru kunze naawe nze musiru yes you were stupid let me accept kuba nkugambye sikimanyi mulina obuzibu mwagala ne mufuna ebyo bisimu bi iPhone ne mukikwata olina alaba nga yasaamiridde nkwata tekino ate ndyokke nayo gwe nonsanga nogamba akwata na tekino omwana wange azanyisa ki iPhone kyanyigirako zaala ne bentwala ebulaaya bakyuzinga bi iPhone 16 17 ebirala mbiina mu nnyumba bwasa kino nga ajjayo kiri nina bisamusanga ebyo bikola bweti amuyangulira bina nga buli kyangulira kinnema okukwata yasini nangulira byannema functions zaabyo kati wegamba nti ndi gwe n'okireba nga akwata tekino wenna rubbish gwe wategeera kiri no problem wakimanyi ye gwe sigi gwenze kati tulina obuzibu obwo nabwo ate bw'olwana ennyo osobola okubwejjamu kyeki kyegambe mwakwata kikwate fulufiga wemula nali nkuwemuddeko fulufiganga wavuma face yo kamera nali nkuwemuddeko fulufiganga wamvu fulufiganga tokyajjukira nakuwemula ki sagala fulumya bigambo biwa no nakuwemula ki nali nkuwemuddeko nakuvuma ki kati ye problem gye mulina ate tugenda kubeewala nnyo nolwa kimbadde sikuwa content bwe tubeera nammwe ne mutusanga ne muginiikira ne tusagasaga nammwe n'okitwala nti fulufiga avuma nodda ku kamera n'okyogera fulufiga avuma onsanze mu gulu time yange laba nno kano kasiriwala something like that siye tubeeramu kusula moto kati gwe n'okijjaawo n'obuuli olinga bwenvuma n'obuuli naye ng'ate gwonsanze n'oleeta embeera njagala ombuli nti nakusanga no ate nze mulina obuzibu ebumu mbeera straight nga sikwagala full stop leave me alone mwagala nnyo abantu abapretendinga mwagala nnyo abantu abalimba nkugambye sikwagala as simple as that leave me alone
njagala ombulire nkuvumire ki toli mu level zange tonneewolangako sikuwolangako sina kyentunda kyosobola kugula sikola nko business naawe nani nkola ku Bukadde TV ne mumpala nenvaako nga tonaba kujjako era omuntu gwe mpala nayo ande era simwa content simwagala ate nambwaye yani simumanyi nagala bafu baleke mu bafu kakati gwe simanyi oba wali okola mu department kyoba mweyemu ab'enkumi etaano abasaka amawulire abasaka bu content bayita olugambo oba muyemu baba olunaku naye nali nkuggyeko amawulire sibijjukira nti ani kyenkugamba obwongo bwagira bwasiimuuka obwani obusiimuuka obwo nti sibajjukira enfaana ya mwenzi munjala ebaluma nnyo muzunga nnyo ne Jennifer wampadde ku sente ze nga nali kusaba wanangira bigambo binene bwe nakulangira ki kumpi buli nnaku 3 buli 3 days onsanga gwe ne muzeeyi nompa no problem nompa ojja kunsanga nkikujjukize nga waliwo kamera nange full figure ekyokubiri mulekerawo okulowooza mbantu ti balina obbawa kyoba asiagana bawa content nze nagabanga content ku bakaizi nga bajja ewange naawe gye wammanyira mwajjanga wange nga mujja ewaka wange nga buli mwana ajja ne muwa content ate muwa transport nga mukola mwina nakana kakazi akali kakola obi akalinga kalwala entumbi kasulanga nansambya kali kakola ku sipaaka sikamanyi linnya ne mba nakaani nakakavubuka akabi kati akabi akaddoga bakakasiiwuufu kaani akabeeranga ne muzeeyi bakasulanga ne muzeeyi bumba mwakasuzanga wansi ako kati kaliba ku TV ki akakabi akatunulanga emmese enzirugavu nga mujja ewange buli lunaku lumu kanjako interview ne kansabiriza era sente bagenda kagoba mu nnyumba olwakawa sente ne kadduka ewala badaba ne kajjako labadaba interview ne kadde wange ne kagamba labadaba kuvumya talina kyatakuvumya ne kantunuzaamu kamera nze kino nkikugamba tesaagala obisalemu nze nabakoowa kavubuka kyako nabeetamu obulamu bwange bwonna muleetedde abantu ebizibu Jennifer simanya walonda okulonda ki akalulu nalonda nalonda President Museveni oyagala nondani nze sonda banyi banjaga kibadde kyetaagisa ekyo okiwakanamu sironda banyi banjaga nalonda President Museveni era yawangula n'omunyi w'enjaga yawangula era abantu beyafokasingako abantu balowooza nti Bobi Wine teyawangula kyannaku nnyo nti abantu temumanyi abantu beyafokasingako era beyakompitinga nabo yabawangula era tteeka yagizannya bulungi nga bwe bagimugamba teeka ki sooka okinyonyola abantu era strategy yagikola era awunzise bulungi nakati ali kumalayo era ekyo kyali mu strategy kyebaliko kati ne mukyala we ate yawangula tebalangirira yawangula bayakompitinga nabo obudde bonna bwabadde ng'akola campaign abumalidde ku bampuuga ab'ebitaano abagalatiya simanyi baani abasajja aba Buganda psychologically abali strategy aba politicians aba standings beyafokasingako abakuba ekigo era abamaliriza kati kyalina mulamwa era n'abawangula kati ngamutamu teyawangula mpuuga aliwo kuba president teyesimanga kuba president ye yali mu kifo presidential candidate yali mu president endowooza yekusumbuwa gwe oba olaba President Museveni asobola competinga n'oyo omanyi problemu gye munina entegeera yammwe ati bagamba akalulu yabba bakabbe entegeera yammwe nnafu eyeetaaga okwongezebwako Jennifer sebo nyabo walonda nawadde ennanga muntu oli wano you are just talking bogus talk you were silly man ogamba otya nti baababbanga n'okonda tewalonda walonda ani walonda that is my question nalonda walonda ani nalonda Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu nenanga muntu eri waka era naye twakuwulidde ng'ogamba Bobi Wine yawangula akalulu yawangula abe yalwanagana nabo beesimbawo nabo kikyabeetaagi kati kankubuulire kikyabeetaagisa emyaka 8 oba 45 okujja okompitinga kuba president
kibeetagisa emyaka 8 oba 8 mu emeka ekirungi nze mwagalako ekintu kimu gemu yagizanya era agiwangudde gemu ki eyo gye baamuwa kye baamulagira ati kirambululira abakikyotegeeza ategeera ekyokutegeera si kyaffenna ne bwe nnakunyonyola nga entegeera yonna ffe tojja kutegeera kye yakola kye yazannya kye baamulagira yakikola abasajja abaganda abandi badde ba complaininga yabasudde kati parliament yegenda olondobwa president ani agenda okuyimirira yaleekaane abadde beeteega mu lukuubo baluuta maguzi bassemuju ŋŋanda kirala balukwago simanyi mpuuga simanyi mugalatiya kira segona mbw ate sewanyali yali out of parliament mugenda kugamba ki era mugenda kwekwasa bannankole abanankole be balonze mu Buganda abanyankole balondera Masaka abanyankole balonde Makindi yeyo diri yo gyogamba abanankole be balonda ewasa mu Uganda anti yeyo diri yo gyogamba yawedde kakati yagiwangudde era n'awangula era strategy gi yalika kyagizannya bulungi era kyali mu plan bwe bityo ne mukyala we comedy gwali mukola bamukubye kakati omwana we bwasinze golowooza omwana we bwasobola okusinza inaga nti bannayuganda bonna basiru nga tekiri mu plan naayimya naga nti bannayuganda mwenna muli basiru mwenna bannayuganda kira muntu kira nani muli you were stupid yabadde si musanyufu na bannayuganda kakati omuyita musiru amanyi kyakola abantu bw'aba mubamuwadde omuzannyo gwe sente azikuŋŋaanyiza ziweze ali mu kukola ki era tosobola muddamu okumulaba ku 2.3 tasobola kubeera ku bad paper ne bonoboofu Bobby tajja kubeera kubanga ye geemu ye yawedde secondly ali mu kuwunzika bano baseggona modulo omanyi aleseko abantu damages nyingi alekedde abantu pain omanyi family ebamu omuntu nga bonoga nti kati ba amu baseggona basewanyana sobola okubuuza family y'abasewanyana omanyimu abantu bameka sobola okubuuza family ya seggona omanyimu bameka family ya mpugo omanyi ya nnaani kakati eyo yebeera pill of a family agitadde mu ntaana asekalya z'abasajja abo nti n'abaana b'abaana baabwe like nga mpuuga balibeerako ekintu nti ebitaano yakitanga ki bitaano nti era njagala okusinziira mu kamera ono okugamba Kyagulanyi agenda kubaako ekikolimo n'abaana b'abaana be balibeerako amaziga g'abo abasajja sente baliba nazo naye tebaliba na mirembe ebintu ebyo bibiri byanjawulo waliwo abantu abalina sente nga tebeeyagala ngera tebalina mirembe nakulampulira abasajja abamu bali yani nga ngero ngagamba ba mu kyuma ky'emmwanyi yasalemu omuntu oba kiki mbw abeera atunno banaddoka emisere something like that Kyagulanyi agenda kubeera bw'ati agenda kutambulako yekka ng'ali bwereere nakati kimuddusa bayibuli etugamba nti omubi adduka nga tewali amugoba ekyamugyeyo wuliriza ekyokutegera si kyaffenna kati kyembuuza bayibuli etugamba omubi adduka nga tewali amugoba bagundi tebeesimbyewo bamuntu tebaliyo waabwe munyagwa teyeesimbyewo ewuwe taliyo ono ye wakitalo nnyo wakakobe kyakola akimanyi yajjako abantu sente empya n'enkadde abaana abaguzanga tiketi like tiketi kati kankugereze tiketi yawalukagga bagimuguza nga bakimanyi sigo yagenda okwesimba era nga bakimanyi kaadi nti ajja vaayo naye ne bamuggyako emmeka ebimeka ebintu obijjawa psychologically byabategeevu ngaffe mwe abasirusiru bisolo balukwalubiza okutegeera naye bw'onootuula wansi n'otegereza bulungi n'otegeera kijja kwanguyira okumanya nti kati ono ali mu kukola kintu kye bayita like wali obaddeko omuntu nagamba nti neewamba attention asika attention abayimbi babikola zibata stanti kati tolina bwogenda kusinzira kumubanja ssente bano famire zaaba ne ziriko amaziga kati nga famire y'abasewanyana kitaawe amaze emyaka 2 ng'akaaba ng'atambula mu makomera omwongedde obulumi bwe bumu famire zikiridde famire ya Segirinya towummula beebo tebaliwummula naye taliba na mirembe mu nsi Fulufiga kankubuuze bw'omanya nti waliwo ekikwekweto ekijja okukuyoola nga kigenda kukuyoola n'okimanya osigalawo oba ogenda kisinza era ŋŋambye kalwale mwagala Bobby asigale waawo
Lindako ani ampadde information ekyokubiri gwe ndowooza lwaki weekugamba nti bagenda kuyola kiringa abantu bemugamba nti gundi bamusanze bakube gundi lwaki weetaba mubakola effujjo oli gwe nga tebakube kani nga ggwe toliiko wakube lwaki si gwe gwe baakuba okkiriziganya ekyokuba nti mukyala wa Bobby bamukubye omukube tabeeranga oyo abo tebakuba bwe batyo tokkiriziganya nakyo nga bamukubye wayagaye nti bamuyuziza emyoyo gye mumuyuza gye gyogera bamukubye omumwa twala nkuyuzeemeko okumumwa ogulabe nkuyuzeemu wano ng'abantu balaba era ne bamukwata statements ze yazoogera nti n'amasaati gye yabaddemu kasita yagambye nti yakubye omu wa SFC tteke simanyi ku busolo owulira bulungi nnyo nga yeetaasanga omukyala nga bamutuga omanyi omusajja wa SFC enkaluba gy'akaluba bolozi oyo akagulu ke kasobola okusamba wa SFC mbu nagwa oba n'alagawa ndowooza n'adduka ndowooza okuba omuntu ate n'olowooza nga yeetaasa okuba kyotalaba oli mukyala yabadde yeetaasa bebiki byogamba atumiza bamuggyemu engoye ki ekya kyebakoze ate yatugabe bamuggyemu engoye bakwebaseeke abo nga tonyumyawo onyumya nga bwebadde mwanda we yabbaawo simanyi neki saagala mwogerako newala nnyo okwogera ku nonsense sirina budde bwakwonoona mbuuzanga ku oli mukazi ate naawe obulumi kyemmanyi badde manyi kikukwatakawo ng'omukyala gabinkwatiraako wa namutuma ani atuma Kyagulanyi okulwanirira Uganda ani yamagana twagala okutulwanirira olabe tuliko bulwadde ki bebalwanirira babeeranga Uganda omanyi Uganda ogimanyi bulungi omanyi amabaala amapya agalimu osobola kumpa ebbaala nga 3 eziri mu Uganda empya ombuulire n'ennyo gibanywamu kati ongambe nti abo bakulwanirira bwe muba mulina ebizibu mwe nga mmwe abaagala okubba mweyogereko nga mmwe tetuna be twagala okunyagulula mulekerawo ogamba abantu bazitwazaako edi mpya mu Kampala yenna buli woyita waliwo ebintu ebigundi bya green mbwomulwanirira Uganda ani abatuma mugirwanirire Jennifer ogamba mbu omukyala tebamukubye omukyala gwe bagize n'agenda ne mu ddwaliro singa bamusse bamutte manyi nti bamukubye ekitegeeza tetwewuunya nnyo bwe tukeera ku makya ne tulaba nudizi za Bobby ku social media anti yagaye bamwambudde ate nsaba abasirikale bwe baba byabadde bamute naye ebyo byakulimba bya kisirusiru oli yawandiika gundi ya muzibe kati alimu kumalayo mukyala muno n'omugamba ebigambo ebyo mukyala munnange kuki mukyala munnange ki nga toli mukazi wa ffe twakoowakowa dda ffe twekyawakyawana nnyo bamulowoozamu mwakoowa ffe twakoowa rabishiwa mwamma twabeetamwatamwa dda ffe twabeetamwa ali n'emitima migumu nnyo okumanya twabeetamwa katuleekaanira nnyini muli ku ssente z'abantu muli abaana mwe bali abaana bo bali luddawa bwabwani bwabadde akoma busubi abadde amulaga nga bwamwoleko amini ali luddawa wamutwala nga 14 kubanga ne yasemba kodda yaliwe waka mwamutwala ko yapoti nga 14 n'alinnya mwamutwalayo nga mmedde ngadde mu nyumba babaddemu nani nga tatwagala babaddemu nabo mukola nabisiwa babano banumbye baliwa ate twalabe ku CCTV camera biriwa naawe abula full figure watugambe simanyi yabadde mu kinaabiro simanyi ate yabadde ludawa ate nenvayo mba mono nakiwana ate watugambe wabadde lugundi ada chikabi simanyi bansanze mu simanyi bantu kabalaza kwega tebigatta bitya ontegera inafu bigatta kuyamba tebigatta bino njogera byayogedde naawe kyemmanyi wabiwulidde sagala nze kubimanya tombuzanga na rabishi waza kumbuza ebyo baba byokumbuza byoddeko jako kakamera ko tomalira budde nebyokola mazzi leero lunaku wa public holiday tosobola nadde okulwogerako mbuza rabishi ombuuza abanyi b'enjaga beyagalira mu Uganda abagagga abavunda abalina zikalina gwe tolina wadde akasiisira oyogera ku baana b'abantu abalina obutabo bwa green passport red passport abalina obutuuze abalina kati obutabo full figure nze kimanyi ddala nali mmanyi nti omuntu nga tasome tasobola kuwabula mukulembeze wa ggwanga entegera yo bwekugamba bwolika era n'obuuza ticca wo university gyasomeramu nga tagiteriiyo lwolimanya kati oba omuwabula mu lugulu mu Luganda nakinyonyolera saagala kukiddamu nakugambe luzungu si olina obuzibu n'oluzungu nze kubanga oyogera oluzungu ate oli mwavu kyeki kyakusibidde mu bwavu era serious stupid owai Lubirayi wagenzeyo n'omulabako yani ne full figure Lubirayi tomumanyi problem gy'olina olowooza nti buli muntu sirusiru nze mumanyi
Tioba buli muntu ali awo ababuya buyedde amalengerenge zaga. Amusiba gamba bebe kuli amusiba. Simo mancha nako. Boze kya. Bamusiba bafafe. Kukenzo ne bebe kula mikwano go. Bonna mikwano gyange ate bonna mbagala. Kenzo mukwano gwange ate muganda wange. Ate bebe. Bebe kulu mukwano gwange nnyo nfanfe. Kugaba bonna bano babiri bachalibo. Bachalibo. Era nzibatira kumpita senga wa Arafa. Buzaako. Nika tubona ali obaluzeeko no babuza bonna kye bali bafa mu campaign kubanga buli omwaga. Endowooza wekugamba nti balina kye bafa. Buli muntu alina kyali mu katogoleye mu sekita ye era nga w'amaanyi. Nze ategeera kinyanguyira okutegeera. Bebe kulu w'amaanyi mu sekita ye ne Kenzo w'amaanyi mu sekita ye era bonna bagasa omuntu omu President Museveni ne bannayuganda. Bebe kulu alina abantu bayambye okulaba nga this time balina kye beesakira bana kati bavuga emmotoka mpya abagenda mu campaign. Ne Kenzo alina be yayamba era kati abali obulungi n'olunaku lw'enkya tuliko federation abayimbi bonna b'eggwanga Uganda yabagiddeyo ssente ekyali kyalema abalala. So n'olwekyo gwe boddeeyo n'oddawo mu ntalo Bebe Kulu mbu ne Kenzo waliwo olutalo endo mwe mu creating entalo zino mwe bannamawulire ne babloga abaagala okubojjerera abanene. Oyagala okubeera mu kabina ka Kenzo n'oyogera ku Bebe Kulu. Oyagala okubeera mu ttaka lya Bebe Kulu n'oyogera ku Kenzo. That is rubbish. Mujjeewo endowooza egamba nti Kenzo ne Bebe Kulu balina olutalo lwonna. Tebalina lutalo. Tewali lutalo. Wabula endowooza y'abapikkerere abanoonya okweyogoma abantu mbuulira lasita nze wakabi nze nkavumye ka Kenzo nkavumye Kenzo nze wakabi. Ate bebe basinga ku social media. Mwe mukyasinze okubeera ababi abatalina byakola. Kyova olaba Bebe Kulu akyabasiba ate bajja kubasiba. Ate ne Kenzo agenda kusiba. Kenzo alina fayiro nga mulala najja kuziwulira. Twatandise n'okukola statement. Ate akalulu kawedde. Batuyise ne tutandika okukola statement. Walaba kyomanyi ekintu kino. Kati naawe akakasente akavuddeyo ogenda funa kuba nakuwaayo. Akaki? Akasente akavuddeyo Kenzo keyagiddeyo abayimbi. Ndi muyimbi gwe wayimba mu Kyakale. Gwe wayimba mu Kyakale. Naawe oliko omu ku bagenda. Nze mwogezi wa federation. Wala kati otamanyi. Kuva ddi? Genda babuuze. Kuva ddi full figure? Federation ng'etandika. Oli mwogezi wa federation? Of course. Musuuza nga takutugambangako bannange. It's okay. Genda mubuuze. Ekitegeeza naawe oli part of the federation ogenda funa akasente akawereddwa abayimbi. Alina yayongerwako. Bayibuli erina newe yagambira nti kati nno musimenge bye mulina kubanga bino alimu okubisima n'akatone kamulina kali bajjirwako ne bongerera alina ekingi. Oba otegedde? Bannange. Kaddamu ku magezi. Enfunayo si yeeyange. Kale, Kicks by Ame basangibwa wali eri ku Coach Tower. Level 3 shop number 340 nga ojja kwetaaga engoye ennungi ez'omulembe nga tugenda kwambala kintu ekisange n'abantu ab'enjawulo nti munnange oyambale empale oyambale t-shirt oyambale essaati ogisange mu bantu nga 10. Kicks by Ame mbadde nkusaba ogyeyune ebbeeyi yaabwe ennungi ddala naye bw'obanga munnaaye waletiyo nga si nywevu don't bother to go there. Kicks by Ame batunda engoye ez'enjawulo sneakers ennungi ddala so mbadde nkusaba ogenda obeeyune. Kati tubadde wasaba kintu engoye za bbeeyi. Coach Tower wali olugo olwalayisi gosobola ogulayo essaati. Omungi atulaba nkubuzaako ne nkwongera okugamba nti Sula Motors batunda emmotoka empya n'enkadde ate bagula emmotoka era empya n'enkadde. Gwe mukwano gwange alina emmotoka gy'otunda genda ku Sula Motors oba osobola okuba nga ate olina emmotoka gy'oyagala okugula era genda ku Sula Motors. Ekyenjawulo ekiri ku Sula Motors kyasinga bondi zonna endala mu ggwanga Uganda ye boss yennyini ate abeerawo ye kennyini era asalawo asaana okuwa emmotoka ku zero balance nga tomuwadde kwadde 10 kasita mubeera nga mulina bye mutuuseeko tafaayo oba oyina ttaka ddene asobola te okusala ku ttaka n'akuwa emmotoka. Osobola okugenda n'ofunayo akamotoka akakolera business n'obeera ng'oyongerako kubanga ka transport abaana bagenda kudda ku masomero osobola okufuna essomero ng'ovuga abaana 5 oba 3 baana babagagga ngaffe tetwagala abaana ffe tebatambulira emmotoka ezo za baasi ezo zibanyiga amagulu n'ogamba ngenda kukwatayo obwana bwange 5 6 nvuge ng'obwo eyo nayo business era gwe muganda nga mukwano wange ngikubuusizza. Osobola okugamba nti kangende nvuge Uber olabira ku muwala gwe bayita Asha Kama kati alina emmotoka ze 7 mulamba zize yajja okusula moto era n'ajjawo akamotoka ku ssente ntono n'asigala ng'ayita mpola mpola alabira ku Laavu Mase obulamu bwakyukira ddala kati avuga BMW. N'okyo mukwano gwange ayagala emmotoka agenda ku Sula Motors oba kuba ku namba z'essimu eziri awo wansi. Sula yennyini waali ne Chairman Nyanzi waali oba osobola ocontactinga ku Bukenya Media. Bukenya Media ogenda ku page y'emmotoka olabeko emmotoka eriko tubonge network naye waali
mumpi Kamoga ku Masagazi bonna we bali basangwa kibe ku Salama Road opposite na African Oil oba genda wali ku Bannamasaka wali more and opposite awakadda ku Imen we wali bondi enene nnyo na utapangisaawo ekimusukulumya nti wako atapangisaawo wonna kyovola banga tunne motoka namunti ne wogize encha tobereyo ngo ine kizibu nti atomulwadde wa kutuka ye boss wa boss we oyina omulwadde akutuka mwine motoka mu lujja mwetaga sente atoba munna bamutute ku kooti agenda luzira naye nga mwine motoka osobola okujja n'ogitundawo mu dakiika eyo ate n'avaayo luzira ate najja n'agigula weera mu dakiika eziddako n'olwekyo nti Sula Motors ekyenjawulo akwatagana n'abantu ba bulijjo bonna bawuliziganya mu lulimi lwonna n'olwekyo jjangu ogule emmotoka empya oba enkadde neweba yafulumya ejjo oba ogulewo oba otundewo emmotoka gwalina atunda emmotoka ng'oyagala sente ezabuliwo tundawo emmotoka empya oba enkadde tofaayo naddala nammwe abaagala enamba plate zino empya ezafulumye oba oyagala kaadi eza digito kaadi yo yagaana mmanyi okukyuka olina ebizibu bya URA jjangu tulinawo paato akikola mu dakiika mbale bubazi ne Maria wali ku Sula Motors ne patu akikola mu dakiika 2 URA ate nebiranga totugenda kutawana n'ekyo jjangu ku Sula Motors obeeko nekyo weekolera obulamu bukyuke ensi ekyuka obulamu butono vuga ku mmotoka ofenga ovuze ku mmotoka ozimba ovuze ku mmotoka n'olwekyo ojja kuba ku namba z'essimu eziri awo okebere ku mmotoka eziriwo buli kika kya mmotoka gyekiri buli kika kya mmotoka kiwandiitazo bakyowulira mu ggwanga Uganda weekiri wali ku Sula Motors jjangu munnange weegulire emmotoka nkojjukiza H&M restaurant wali ewa Hajaru na Mubiru gwayagala emmere ennungi genda ate munnange obeere ng'oli emmotoka Papa's ewa Misa Kisemakula wabeerawo emmere ey'omulembe ennyo era osobola okuyitawo ate era teweerabira paka lasti n'obafumba emmere ennungi ey'omulembe gwe mukwano gwange ndaba nkugamba ekigambo kimu Ace Company be bokka basobola okutwala eweeri wa ggwanga n'obeera nga ate munnange osobola okwekolera ku ssente omudidi gw'ensimbi oguya n'olwekyo genda ku Ace Company ogereko nabo osobola okukyusa obulamu kujjukiza Sozo Properties basanga Kamuli Road batunda ebikadde n'ebipya ate era batunda ettaka erina pulaana Sozo Properties be bokka balina ettaka nga balina pulaana waalyo genda ogula ettaka ne pulaana nga kwali fuuta 5 eri akakadde million 10 oba 2 pulaana bamukuweera bwereera planning nti ennyumba etunula eneyimira bwati ne bweti yabisenge webiti tereka ssente zo mu ttaka ng'onoonya Sozo Properties basangibwa Kamuli Road beboka. Okay, thank you so much Full Figure. Neyanza nnyo okukyazaako maama yogera ku Twisa Safaris ziba gwe mukwano wange ayagala okutambula ogendako ebweru w'eggwanga oyagala kulambula olina omwana wo olina bakadde bo oba baganda bo wandiyagadde ogenda okumulamu mu honeymoon oba oyagala kulambula Uganda oyagala mu mmotoka kwevuga mugenda ku Twisa Safaris bakubire ku namba z'essimu ojja kuba ng'ozirabaawo Twisa Safaris babeerawo oba banoonyeeko wali nga ku embassy ya America wali office zaabwe babayise ba Twisa Safaris visa kye yagaana Canada America visa oyo na Ameria nambala yani oyo Ameria nambala yani nina abantu bennerabira kale toyanza nnyo toyanzege bannange nga bwe mulabye abadde ba Full Figure Jennifer Full Figure the presidential advisor poste babalonda president yatwerondera kale